Samali Kizito Amina. okunyanjula bw'otyo otaddemu nnyo sudi naye gavumenti bweziti eziba zinaatera okuvaako. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba, ebbanga libadde ggwanvu nga nange sirabikako mu kiti kya bubuulizi, naye njagala okwebaza Katonda olwa ttiimu Saturday night. Ndowooza simanyi oba ekulemberwa Bridget, naye ye yantuukirira nange ne mpebwa omukisa okwogerako gye muli. Twagala okwebaza Katonda olwa Ssabbiiti n'ebyo by'atuyisizzaamu okuyita mu nnaku omukaaga, ne tumwebaza olw'okutukubagiza abafiiriddwa, olw'okutusangula amaziga abalina ebizibu ebitali bimu. Mu kaseera kano ekizibu kye tulina eky'amaanyi ennyo kye kya bannaffe abali Florida. Tusaba Mukama abakoseddwa, ababudeebude, abafiiriddwa, abakubagize. Omwezi guno tutambulira ku mutwe ogugamba nti amaanyi ag'obuwanguzi. Amaanyi ag'obuwanguzi kitegeeza nti wayinza okubaayo amaanyi agatali ga buwanguzi. Waliwo eyagamba nti olaba abantu bagezaako kulwanyisa, kitegeeza nti oli waggulu ku bo bagezaako okukusika okuzza wansi, tewali asika ngazza waggulu. Olwaleero tugenda kwogera ku maanyi ag'obuwanguzi. Tugenda kwekenneenya naddala olugero olumpimpi oluva mu kaseera Yesu Kristo w'abeerera mu lusuku e Getsemani ng'ali mu kusaba, ng'akaseera katuuse okuweebwayo nga ssaddaaka eri ebibi byange. Simanyi oba n'ebibyo yali abifiirira, naye nze neekubamu nnyo ttooki. Buli lwe nsoma ebigambo eby'akaseera ako akazibu ndabira ddala nga Yesu yali afiirira nze. Katusabe. Katonda waffe, jangu otujjukize ebyawandiikibwa bino. Jangu oyogere naffe. Jangu otuyigirize nti waliwo amaanyi ag'enjawulo agasobola okuwanguza naffe aboonoonyi. Bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amina. Amina. Tugenda kusimbula ekyokuyiga kyaffe okuva mu kitabo kya Makko, essuula ey'omunaana, era nga tujja kutandika ku lunyiriri olw'27. Yesu Kristo amaze ekiseera ng'ayogera n'abayigirizwa, amaze ekiseera ng'atambula nabo, amaze ekiseera ng'abayigiriza ebintu eby'enjawulo, amaze ekiseera ng'agezaako okubalaga amaanyi ag'enjawulo gaze ng'akoleramu ebintu. Abamu bakkiriza, abamu tebakkiriza. Abamu babuusabuusa kubanga era baana b'abantu. Nkimanyi naawe ali ku mukutu guno, ali mu kusinza kuno, olina ebintu ebikutuukako n'obuusabuusa, naye ddala kino kintuuseeko kitya era ŋŋenda kiyitamu ntya. Oluusi ne mikwano gyo abasabi ne bakugamba nti kitwale eri Yesu mu kusaba, naye mu mutima n'ogamba nti simanyi oba ddala kinaatuukawo, naye abantu tobalaga ku maaso era n'okukyogera tokyatula nti tokkiriza mu butuufu nti onaayitawo. Yesu Kristo amaze ebbanga n'abasajja bano n'abakazi abamulaba ng'akola ebintu. Abuusabuusa baddala bamutegeera. Bw'osoma olunyiriri olw'27
mu ssuula eyo ey'omunaana ey'ekitabo kya Makko agamba nti Yesu n'asitula n'agenda n'abayigirizwa bwe mu mbuga ye Kayisaliya ekya Firipo. Bwe baatuuka mu kkubo n'abuuza abayigirizwa be n'abagamba nti, abantu bampitaani? Samali abadde annyanjula nti Vice President eyakawummula naye n'aba ng'akoze ensobi. Vice President eyawummula edda kitegeeza nti awo naye tammanyi. Bayinza okumubuuza nti naye Isaac Kigula omumanyi? N'ayanjula nga bw'annyanjudde. Era abamu ne bamukkiriza nti weewaawo mumanyi. Naye nsobola okukubuuza ekibuuzo Samali oba omuntu omulala ali ku mukutu, naye ddala omanyi? Nyinza okubuuza ne mukyala wange wano nti naye ddala omanyi? Jozi namugamba wano ekintu kyatawulirako nga njogera, namugamba nti naye okimanyi nti amagi amasiike gampomera omunnyo mungi nnyo nga takiwulirangako. Kyokka nga yandigambye nti amanyi. Naye nga bwe gabeeramu omunnyo omungi nkulira ne train namba. Yesu Kristo abuuza abasajja bano amazina byo emyaka 3 n'ekitundu nti naye abantu eyo bampitaani? Olunyiriri olwa 28 ne bamugamba nti bakuyita Yokaana Omubatiza. Simanyi oba bamu baali balabye ku Yokaana oba baali bamuwuliddeko. Batambudde ne Yesu ekiseera kino kyonna naye kankozesa ekigambo ekyo, bamukonfuzinga okuba nti Yokaana Omubatiza. Abalala nti bakuyita Eriya, naye abalala nti omu ku bannabbi. Buli omu atambudde ne Yesu Kristo naye mu butuufu tebamumanyi, tebamutegeera. Naye olw'okubanga yali Katonda incarnate, Katonda eyakka mu nsi, atambudde n'abantu, asoma ebirowoozo byabwe, ababuuza nti naye abantu bampitaani? Yali asobola n'okubabuuza naye mmwe ntambudde nammwe naye mukimanyi nga temummanyi. Naye yakiyisa eri n'abaga naye abantu bampitaani? Weewaawo ebyokuddamu byonna bye baamuwa nga tebitegeeza ekyo kyali. 29 n'agamba ye n'ababuuza nti naye mmwe ate mmwe mumpitaani? Peetero omu ku bagajjagujagu abaali ku lusegende lwa Yesu n'agamba nti gwe Kristo. Oyo yaddamu butuufu. Bassebo ne bannyabo, bw'ogenda mu maaso n'olunyiriri olwasatu n'abakomako baleme okubuulirako omuntu ebigambo bye. Ekiseera kyali kituuse Omwana w'Omuntu ng'agenda kuweebwayo ng'ekiweebwayo okutangira ebibyo n'ebyange. Mu kaseera kano abagamba nti temugamba bantu, kubanga emu n'agamba abantu nti nze Kristo eyava mu ggulu, nze Kristo alina amaanyi okukyusa ensi eno. Oboolyawo ebigambo bino tebyandituukiridde ebyokununula omwonoonyi 3 n'atanula okubayigiriza nti kimugwanira nno Omwana w'Omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi n'okugaanibwa abakadde. Ndabyeko omukadde ssente za kuno, Bayibuli egambye nti n'okugaanibwa omukadde ssente za n'okugaanibwa omukadde kiwendo, n'okugaanibwa abakulembeze mu kkanisa, n'okugaanibwa abantu abasomi ab'ebitabo. Bayibuli egambye nti ne bakabona abakulu n'abawandiisi, n'okuttibwa. Naye bassebo ne bannyabo agambye nti n'okuyitawo ennaku 3 okuzuukira. Waliwo ebigambo ebizibu eby'okukkiriza, waliwo ebigambo by'otayinza kukkiririzaawo, kubanga Yesu Kristo agamba nti agenda kugaanibwa, agenda kubonyaabonyezebwa n'okuttibwa
ati bwe naye ekisinga okwasa ennaku mu bigambo byayogedde waggulu agambye nti abakadde b'ekkanisa ne bakabona n'abawandiisi kitegeeza bano bamanyi ebyawandiikibwa, bamanyi ebigambo bye basomesa abantu abalala, naye bagenda kumwegaana, bagenda kumubuusabuusa era bajja kumuwaayo. Bassebo ne bannyabo, Yesu Kristo bino byonna byaliwo n'abiragula eri abantu, naye tebaategeera nti mu butuufu bigenda kutuukawo. Nga ffe bwe tuli olwaleero, Yesu Kristo akusindikira Omwoyo Omutukuvu n'akulabula nti awo toyitawo, nti awo togendawo, n'ogamba alina ekkubo ttuufu, weewaawo n'olumba. Bw'otomera n'ogamba naye ate nawulidde eddoboozi eriŋŋamba nti awo sigenda. Yesu Kristo yalabula abakadde, yalabula abawandiisi, yalabula abayigirizwa nti agenda kubonyaabonyezebwa. Okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba bimu ku bintu eby'obulabe ennyo ebyali bituuse mu bulamu bw'ensi eno. Yesu Kristo yakwatibwa mu ngeri ey'okutyoboolebwa. Yesu Kristo yakwatibwa ng'omubbi w'enkoko. Simanyi oba mwali mulabe ku mubbi w'enkoko. Ewaffe omwaka sigujjukira, omusajja yali amaze ebbanga ng'abba ebintu ku kyalo, naye ebimu ku bye yali abba ebisinga okuluma abantu b'ekyalo. Simanyi mmwe ababeerako mu kyalo. Mu kyalo oli bw'akubbira enkoko, oli n'akubbira embuzi, n'agenda mu lusuku n'atema ettooke lyo wali waggulu ki? Simanyi oba mwali mbirabyeko. Ababbi bajja ewaffe eyo ne batemera waggulu. Tebatema mugogo kitooke kugwa, bate ki? Batema ttooke wali waggulu. Omugogo gusigala guyimiridde, olusuku lwange lugini naye ettooke liri nja dditunda, liri nditunde, liri ogenda okutuukayo ng'omubbi yakulaze nti akatunda migogo. Yesu Kristo yakwatibwa mu ngeri ey'okutyoboolebwa. Ebyafaayo bigamba nti ebiseera bye baamukwatira n'okumutta byali wakati w'emyaka 33 AD. Era okufa kwa Yesu Kristo kwogerwako mu bitabo by'enjiri ebina okuli Matayo, Makko, Luka ne Yokaana. Ebyafaayo byongera okulaga nti okufa kwa Yesu Kristo kye kimu ku kintu ekyali kibaddewo mu nsi eno ne kyewuunyisa buli eyali omulamu. Kye kimu ku kintu ekyali kibaddewo mu nsi eno ekyali tekirabwangako. Ensi yali kituukangako akaseera n'eraba ekizikiza nga kikutte emisana. Ensi yali terabangako kintu ekinyeenya nsi. Buli omu nga tategeera kikigenda mu maaso. Ekyo nno kyawandiikibwa mu byafaayo by'ensi eno mu ngeri okufa kwa Yesu Kristo gye kwaliko. Yesu Kristo alagibwa mu bitabo bino ebina eby'enjiri, Matayo, Makko, Luka ne Yokaana, nti yakwatibwa, he was arrested, yakwatibwa n'atwalibwa mu bakabona abakulu, n'atwalibwa mu bassaabalamuzi, n'asingisibwa omusango. Omusango gwe yali asingisibwa olw'okubanga yagamba ye Yesu Kristo omwana wa Katonda. Abasajja bamubuuza, gwe Yesu Kristo omwana wa Katonda? N'abaddamu nti kibenga bw'oyogedde. Bassebo ne bannyabo, Yesu Kristo baamusingisa omusango ogw'okubeera omwana wa Katonda. Kiringa bwe najja ewa Samali ne mbuuza Bera nti gwe mwana wa Samali, gwe yeepankapanga nti maama wo y'oyo ayimbisa mu kkanisa ebbererika. Kaakati olwaleero kankuyiseemu empi, maama wo alekera okwepankapanka nti ayimbisa, nti yakulembera abayimbi mu kkanisa ebbererika. Ne Samali Bera ne muyisaamu empi olwa maama wo okubanga aweereza mu kkanisa ebbererika. Yesu Kristo y'engeri gye yakwatibwamu olw'okubuulira ekigambo kya Katonda, olw'okubuulira obubaka obulungi obuva mu ntebe ey'okusaasira. Era Bayibuli egamba nti Yesu Kristo
teyakoma okuwabula yattibwa abasajja Abaruumi. Enjiri eya Yokaana eraga nti okufa kwa Yesu Kristo yali ssaddaaka yokka eyali esobola okuweebwayo olw'okutangira ebibi by'abantu, olw'okutangira ebibi by'abaana b'abantu. Era ssaddaaka kye kintu ekyo kye tuwaayo, kye kintu kye tukola, kwe kwefiiriza, okulaga okwetoowaza mu mitima gyaffe, okulaga obukkakkamu, okulaga okwekuba mu mutima. Era ssaddaaka kye kimu ku bintu ebiraga okusinza okw'Omukristaayo, okusinza okw'omuntu eyeemenye. Bassebo ne bannyabo, Bayibuli etulaga nti ku musaalaba e Gologoosa, Yesu Kristo amaze okuteekebwa ku musaalaba, yalina ebizibu ebyamutuukako, yatunuulira ensi nga yonna yonna emwegaanye, nga tewali na muntu mulala asobola kwewaayo agambe nti bassebo temukomerera musajja oyo talina musango, wabula buli omu yamutunuulira. Bayibuli egamba nti ne Peetero omusajja we ow'engabo naye n'amwegaana nti omusajja oyo mutuufu, simumanyi, temunsibaako matu ga mbuzi kundiisa ngo. Ne Peetero n'amwegaana. Waliwo n'omusajja omulala Yuda Isikaliyooti, naye n'agamba nti nze kassa muntemera olwasatu ng'ekintu kino nkivaamu. Bassebo, Yesu Kristo ne bamuteeka ku musaalaba ogw'ensonyi, ne bamuleega, ne bamukuba emisumaali. Bayibuli egamba nti ng'ali ku musaalaba okwo ng'alaba ensi emwegaanye, awulira ennyonta, awulira nga n'enkalamata ng'agenda kufa, n'ayogera ekigambo nti ennyonta ennuma, neetaaga okufuna ekyokunywa. Agasajja gano agasirikale ne gamuŋoola. Bayibuli egamba ne gakwata ekiwero ne gannyika mu mwenge, ne gamuteeka ku mumwa, ne gasindika nnyo galabe nti awuuta omwenge ogwo ogwali mu kiwero. Naye era Yokaana agamba nti Yesu Kristo teyagezaako kunywa mwenge guno. Ku musaalaba e Gologoosa era waaliwo abasajja babiri abaakomererwa eruuyi n'eruuyi wamu ne Yesu Kristo. Bayibuli egamba nti agasajja gano gayinza okuba nga gaali gabbi oba nga gaali gayeekera obwakabaka bw'Abaruumi. Bassebo, Yesu Kristo n'ateekebwa wakati w'agasajja gano. Bayibuli egamba nti yakomera ku musaalaba ku ssaawa ey'okusatu. Tugeraageranye nti zaali ssaawa nga 3 ez'okumakya. Era Bayibuli egamba nti by the 9th hour, ku ssaawa ey'omwenda, Yesu Kristo n'assa ogw'enkomerero. Bassebo ne bannyabo, agasajja gano tegaakoma okwo, ne gateeka ekipande eky'amaanyi waggulu ku muti, waggulu ku musaalaba, nti ono Yesu Kristo, kabaka w'Abayudaaya. Era Bayibuli egamba nti omu ku baserikale abo n'akwata effumu n'atunga mu mbiri za Yesu Kristo ng'akabonero akakakasa nti omusajja ono ddala afudde. Omusajja abadde akola ebyamagero, omusajja abadde afuusa amazzi n'agafuula omwenge abantu tebanywa, omusajja yatambulirako ku mazzi, omusajja yazuukiza abafu, omusajja yawonya abalwadde. Twagala tukakasize ddala nti omusajja ono afudde. Eyo waaliyo omubbi ewaffe ku kyalo, yali amaze akaseera ng'abba. Ne bamuliimisa nga bwe bamuliimisa tebamukwata. Ne basuula enkessi nga tebamukwata. Kati lwali olwo omusajja ono ne bamukwata. Bwe bamukwata baagezaako okulaba nti bamutwala mu kifo we baba bamukolerako nga tayinza kutoloka. Omusajja ono baamuvuga ku pikipiki ne bamutwala mu lusenyi olumu mu koolansi wakati.
Omusajja ono ne bamuteekako ebipiira, ne basooka bamukuba amayinja, ne basooka bamukasukira buli kintu eky'obulabe. Olwamala ne bamukumako omuliro, n'atandika okusiriira. Era ne bakakasa nti afudde. Natuukawo ne ndaba omusajja nga kati ndaba vvu. Simanyi oba mwe mwali mulabyewo ku muntu gwe bookyezza. Naye nalaba ku musajja gwe baayokya n'asiriira n'abanga evvu, n'afuukira ddala evvu. Era ne bakakasa nti omusajja afudde. Baavuga boodabooda zaabwe ne beesomba naye nga buli akuyitako agamba oyo awedde, oyo tetumuzzaako ngalo, oyo awedde oyo tetumuzzaako ngalo. Ekisajja kino ekisirikale bwe kityo ne kifumita effu mu mbiri za Yesu, kikakase nti ddala afudde. Bayibuli egamba nti mu mbirizi ne muvaamu omusaayi n'amazzi. Ne bakakasa nti omusajja ono afudde. Bassebo ne bannyabo, ebintu bino byonna nga bibaawo, njagala tutunuulire ensonga 7 Yesu Kristo ze yateekako essira ng'ali ku musaalaba e Gologoosa. Tugenda kutunuulira the 7 sayings of Jesus on the cross n'amakulu gaazo bwe tunaamala awo nga vidiyo tugiggala. Yesu Kristo agamba mu Luka essuula eya 23 olunyiriri olwa 34 tutunuulira enjogera 7 Yesu Kristo ze yayogera ng'ali ku musaalaba e Gologoosa. Luka 23 olunyiriri olwa 34. Awo Yesu n'agamba nti, Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Ne bagabana ebyambalo bye nga bakuba akalulu. Yesu n'agamba nti Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Wano waliwo okusonyiwa, forgiveness. Yesu Kristo bwe yali ku musaalaba e Gologoosa yasonyiwa abantu. Yasonyiwa bamukomerera ku musaalaba. Yasonyiwa ensi yonna kubanga tetwali tetumanyi kye twali tukola. Yesu Kristo newankubadde ng'ali mu kukaaba, newankubadde ng'ali ku musaalaba ogw'ensonyi, Katonda avudde mu ggulu n'agololwa ku musaalaba ng'embuzi, era yasonyiwa abantu. Simanyi oba ggwe osobola okusonyiwa omuntu akutuusiza ku mbeera eyo. Njagala tulabe ekyokwogera ekyokubiri Yesu kye yayogera mu Luka 23 olunyiriri olwa 43. Yesu n'amugamba nti, Mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Nti mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Salvation, okulunululwa, okulokolebwa. Yesu Kristo ali ku musaalaba, omubbi omu amuŋoola nti oba ggwe mwana wa Katonda weenunule naffe otununule. Yesu yali asobola okukola ensi kye yali tesuubira. Yesu Kristo ne kumukwata mu lusuku e Getsemane yali asobola okubulawo. Yali asobola okufuusibwa. Yali asobola okutoloka ne yeeyambaza omuntu omulala ne bakomera omuntu omulala. Yalina amaanyi ago. Naye yakkiriza, n'akwatibwa ng'omubbi, n'akwatibwa ng'omunyazi, n'akwatibwa ng'atalina makulu, n'awanikibwa ku musaalaba e Gologoosa. Naye na wano olw'okubanga waliwo oyo amukkiririzaamu, omubbi omu amugambe nti mazima nkugamba nti olwaleero onaaba nange mu kwesiima. Salvation. Newankubadde nga Yesu Kristo ali ku musaalaba era alokolerawo. Newankubadde nga ali ku musaalaba ng'ensi emulaba nti olugendo oluwedde takyalina kyakusobola kukola era akulokola. Mu Yokaana essuula 19 tutunuulira ekintu ekyokusatu Yesu kye yakola. Yokaana 19:26 n' 27.
Awo Yesu bwe yalaba nnyina n'omuyigiriza we Aha. yali ayagala omuyigiriza we yali ayagala nga ayimiridde kumpi. N'agamba nnyina nti, "Omukyala, laba omwana wo." Oluvannyuma n'agamba omuyigiriza we nti, "Laba nnyoko." Awo okuva mu ssaawa eyo omuyigirizwa oyo n'amutwala eka ewuwe. Weewaawo Yesu Kristo ali ku musaalaba atunuulira maama we agamba, "Omukyala, laba omwana wo." Ate n'ayogera n'agamba nti omwana laba nnyoko. Yesu Kristo atunuulira ebintu bino tabitegeera. Alaba ekifaananyi nga agenda kufa, maama we akaabe. Already maama we yatandise dda okukaaba, ensi yamufundiridde. Yesu Kristo atunuulira nga waliwo relationship wano egenda okutulwamu. Waliwo enkolagana ey'omunda ennyo ekutulwamu. Omukyala agenda kufiira omwana we. Ate n'omwana agenda kufa mu kiseera ng'oboolyawo we yandiyambidde ennyo omwana ono. Bassebo ne bannyabo, Yesu Kristo newankubadde ali ku musaalaba, naye yasigala alowooza ku nkolagana gy'abadde akolagana namu ne maama we. Yasigala alowooza ku nkolagana gy'abadde akolaganamu n'abantu. Bassebo ne bannyabo, oyinza okuba ng'olina ebizibu by'oyitamu, naye Yesu Kristo alina enkolagana gy'akyataddewo okukolagana naawe. Alina enkolagana gy'ataddewo okulaba nti oyongera okumwesiga. Alina enkolagana newankubadde nga gw'olina ebintu ebikukomeredde ku musaalaba. Yesu Kristo agamba waliwo enkolagana ekyaliwo era tagenda kulekerera. Agamba mu kyokuyiga ekyokuna kye tulaba wano Yesu Kristo kye yayogera ku musaalaba, Matayo essula eya 27:46 agamba atya? Obudde we bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda, Yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi eddene ng'agamba nti, "Eloi, Eloi, lama sabakthani." Amakulu gaakyo nti, "Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza?" Kiki ekikundesezza? Bassebo ne bannyabo, Yesu Kristo ng'ali ku musaalaba yali Katonda yennyini. Naye yatuuka akaseera ne yeebuuza nti, "Lwaki Kitange onvuddemu? Lwaki Kitange ondese?" Oyinza okuba ng'oli eyo ng'olina ekintu ky'oyitamu, naye ng'osuubira nti waliwo omuntu munno asobola okikugyamu. N'omukubira n'akasimu n'akugamba, "Mu kiseera kino siyinza kuyamba." N'osaba emisana n'ekiro, Yesu n'ataddamu kusabako. N'osiiba, n'osaba n'emikwano gyo n'Abakristaayo abakadde n'abasumba bakusabire, Yesu Kristo n'atakuddamu. Bassebo ne bannyabo, waliwo akaseera Yesu nga tagenda kuddamu. Waliwo akaseera Yesu bw'akutereka. Waliwo akaseera Yesu bw'asirika, naye era abaakulaba. Ne ku mwana we yennyini eyajja afiirire ekibi ky'atalinaako mukono na magulu, Katonda yasirika ng'omwana we ali ku musaalaba. Yesu Kristo ayogera ekintu ekyokutaano mu Yokaana essula 19 olunnyirwa 28 agamba atya? Oluvannyuma lw'ebyo Yesu bwe yamanya nti kaakano ebigambo byonna bimaze okutuukirira, ekyawandiikibwa kituukirizibwe, n'agamba nti, "Nina ennyonta." Yesu Kristo ng'ali ku musaalaba yagamba nti, "Nina ennyonta." Bakubye Yesu Kristo emigoba nti bamusambye bamwetisiza omusaalaba. Akabanga kaali kawanvu. Ali ku musaalaba awulira ennyonta. Wano yagambye nti yali distress. Ng'alaba nga ekintu kimutabuseeko. Ng'alaba nga olugendo luwanvu. Ng'alaba nga tamanyi oba anaalutuusa.
n'alumwa ennyonta. Agasajja ne gagezaako n'okumuwa ekiwero ekirimu omwenge mu kifo ky'okumuwa amazzi. Waliwo ebiseera naye bw'obeera ng'olina kye weetaaga, ensi n'ekuwaamu kintu kya njawulo nnyo. Muganda wo mukwano gwo n'akuwa kintu kya njawulo nnyo nga tokitegeera, oluusi ne muyomba n'okuyomba, oluusi ne muvaawo bubi. Yesu Kristo agasajja gaamuŋoola ne gamuwa mwenge mu kifo ky'okumuwa amazzi, naye ate teyazzaayo kigambo n'ekimu. Kyava aleeta ekyokuyiga ekirala eky'omukaaga nga tumaliriza. Yokaana 19:3 agamba atya? Awo Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge n'agamba nti kiwedde. N'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe. N'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe. Njagala ekigambo kimu kiri nti kiwedde. Triumph, obuwanguzi. Yesu Kristo yavumirira. Yesu Kristo yagumira embeera yonna. Atuuka mu kaseera kano n'agamba nti kiwedde. N'alaba nga awangudde. Obuvunaanyizibwa bwamuleeta ku nsi eno abutuukirizza. Nga Pawulo bw'agamba nti I have run the race, I have finished. Era kati alinda ngule ey'obuwanguzi enamuba Mukama waffe ku lunaku luli. Ekyomusanvu nga tumalirizaawo wennyini line ezisembayo 2, Yokaana 19:3 agamba atya? Yokaana 19:3. Awo Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge n'agamba nti kiwedde, n'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe. N'awaayo omwoyo gwe. Yes, n'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe. Reunion, okuddamu okukwatagana ne kitaawe. N'addamu n'akwatagana ne kitaawe. Amaze okuwangula n'agamba nti kiwedde, n'awaayo omwoyo gwe. Mu Luzungu yagambye in your hands I place my spirit. Ne yeeweerayo ddala eri kitaawe ng'omulimu guwedde. Bassebo ne bannyabo, waliwo amaanyi agali mu buwanguzi. Waliwo amaanyi ag'obuwanguzi nga tutunuulira enteekateeka Yesu gye yalina mu kiseera kino eky'okutununula ng'aggyibwa mu lusuku e Getsemani okutwalibwa ddala ku musaalaba e Gologoosa. Yesu atulaga nti mu kufa kwe yatulaga nti ye kennyini ye mwana wa Katonda. Yesu olw'okufa kwe yatulaga nti yasindikibwa okuva mu ggulu okujja okufiirira nze naawe. Yesu Kristo yatulaga nti alina amaanyi okuwonya ebibi newankubadde ng'ali ku musaalaba, ng'ali mu bulumi, ng'ali mu kukaaba okw'ekika ekya waggulu. Yesu Kristo atulaga nti newankubadde ng'ali mu mbeera mbi, ng'ali ku musaalaba, ng'ebintu byonna bimusazeeko, ng'era ali distressed, era taggwamu maanyi, kubanga alina amaanyi g'asuubira, alina amaanyi ag'enjawulo agagenda okukyusakyusa ebintu by'ensi eno. Yesu Kristo atulaga nti ne mu kaseera ak'okufa asigala yeesize Katonda. Asigala yeesize Katonda, asigala akimanyi nti waliwo obuwanguzi obuva eri Katonda. Yesu Kristo atulaga nti akkiriza afe, akkiriza yeeweeyo, naye agamba nti oluvannyuma lw'ennaku 3 ajja kuzuukira. Era Yesu Kristo atulaga nti tetuyinza kumutwala ng'abalala bwe boogera, wabula ye kiki yeeyita. I am who I am. Katonda oyo gwe njagala okubabuulira akawungeezi ka leero kyava atulaga mu kuzuukira, lw'atulaga ebintu eby'enjawulo ng'alina amaanyi ku kufa. Yesu Kristo bwe yalagula nti alifa era azuukire oluvannyuma lw'ennaku 3, weewaawo yazuukira. Yesu alina amaanyi ag'obulamu n'amagombe. Asobola okuzuukiza ekyafa edda, asobola okuzuukiza ekifudde omwoyo, asobola okuzuukiza ekifudde omubiri, byonna ne biddamu buto, ne bifuna amaanyi ag'enjawulo, ne biba supercharged for mission.
Yesu Kristo asobola okukyusa embeera yonna ey'obulamu bwaffe. Laba bwe yakyusa obulamu bw'omusajja ono omubbi ku musalaba n'amugamba nti olwaleero ojja kuba nange mu kwesiima. Naawe nange asobola okukyusa obulamu bwaffe. Yesu Kristo atulaga nti byonna byonna nga biwedde, ensi ng'etukubye, ensi ng'etunyize. Tusobola okuddira Yesu Kristo, tusobola okuddira Katonda waffe in a perfect reunion. Tusobola okuddayo ewa Katonda waffe ne twenenya, ne tugamba twasobya, twakyama, twava ku lugendo lutuufu, ne tudda ewa Katonda waffe n'atuwonya. Bayibuli etugamba nti Yesu Kristo yagenda mu ggulu okuteekateeka ekifo, era n'atugamba nti singa tekyali bwe kityo yanditugambye, naye tulina essuubi nti oyo yafa ku musaalaba alina amaanyi agasobola okukyusa embeera, alina amaanyi agasobola okuva mu ntaana n'ayingira eggulu nga mulamu, alina amaanyi agazuukiza buli muntu, alina amaanyi agawonya buli ndwadde. Naffe asobola okutuzuukiza, naffe asobola okutuwonya, naffe asobola okutuwa obulamu obujja, naffe asobola okutujja ku musaalaba kutukomereddwa n'agabbi agalala ne tubeera naye mu kwesiima. Akawungeezi ka leero njagala okukwasa amaanyi ga Katonda kubanga gawanguza buli kimu. Njagala okukwasa amaanyi ga Katonda kubanga gakyusa embeera. Njagala okukwasa amaanyi ga Katonda kubanga gatuggyamu obubbi newankubadde tukomereddwa ku musaalaba nga tuli babbi, ne tufuuka abantu ab'okwesiima. Njagala okukwasa amaanyi ga Katonda kubanga gayuuguumya ensi eno. Omuntu bw'abeera ne Yesu Kristo abeera kitonde ekiggya. Ensi ne yeewuunya naye okikola otya? Newankubadde olina ebizibu, lwaki osigala oseka? Lwaki osigala oli musanyufu? Lwaki osigala olaga ensi nti buli kimu kyangu? Kubanga olina amaanyi ag'enjawulo agava mu Yesu Kristo agakuyisa mu nsi eno. Amiina. Tayinza kulaba. Ssebo ne bannyabo, akawungeezi ka leero, Yesu Kristo gwe tuba twekwata kubanga amaanyi ge agagawana naffe ate gakola ebyenjawulo, gakola ebikulu mu bulamu bwaffe, galokola. Amaanyi ga Katonda gatuteekateeka ne gatwaŋŋanza omulabe ne tumumenyaamenya kubanga Yesu Kristo amenya buli kimu ku lwaffe. Katonda waffe abawa omukisa. Katusabe. Katonda waffe ayinza byonna, tukwebaza kubanga okkiriza n'otuwa amaanyi. Amaanyi g'otuwa omulabe Setaani tasobola kutwaŋŋanga. Katonda waffe katuyigire ku ebyo ebyakutuukako n'engeri gye wabiyitamu. Ebimu bijja kutukaabya amaziga, ebimu bijja kutulumya enjala, bijja kutulumya ennyonta, n'okufa tujja kufa. Naye kale bwe tuba tufa katufiire mu maanyi go. Katufe nga tulina essuubi nti ku lunaku luli bw'oliba okomyewo okuzuukiza abalonde bo, naffe tujja kubaamu ku bo. Katonda waffe tuyigirize okukwesiganga. Tuyigirize Mukama nti ne bwe tukukomerera buli lunaku olw'ebibi bye tukola, okyasobola okutusonyiwa. Katonda waffe tuwe enkolagana ennungi. Katonda waffe tusonyiwe bwe tukola obubi. Ayi Katonda, tukkirize tukomewo ku mmeeza y'entukuvu. Otufuule abaana bo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Amiina nnyo.